dynasty yaabwe egendo bakole mu East and Central Africa nabagambye ensi 10 zaba planninga okuba nti bazitwala nga naye control obejjaluliro li Uganda kati wokakasiza nti babadde bayina kye bagenda okuteesaako okusinzira ku sources zange abasajja bano bali mu panic tebamanyi kiddako kalwakajja so abadde agenze wakyaliwe bogeremu ku kiki ekigenda mu maaso amutegeeza Congo mention ya Fairgan South Sudan ekiriyo tetukitegera bulungi nnyo Somalia bo nabo batuli bubi nane Kenya bakuli bubi kati ono n'ababuulira reason as to why Museveni azirenga si ekibadde kimulese badde ne meet kati amugambye ono azena akola public address n'agamba nti mu mwezi ogw'omwenda agenda kujja Uganda bagulewo ekyuma kya steel ekisinga obunene mu region bwate bwagambye abasinga obuyinde mu Uganda babadde ensonga kyagenze nenze information yino We have agreed with President Museveni that I will be going to Uganda in October or maybe latest November for the groundbreaking ceremony of the largest steel factory in our region, in Tororo. That is a joint project between Kenya and Uganda. Kenyan investors, Ugandan resources. It's a joint project that is going to reduce our imports of steel into our region and use the resources that we have, not just to produce steel for our construction industry and all the other industries, but also to export that steel. Kate video etandise resources ziri mu Uganda ba investor bava Kenya njagala mpulize bulungi resources bagenda okukola mu steel ziri mu Uganda ba investor bava Kenya abera ku Jinja Road yoko abera ku Jinja Road gwe muri kono buli lunaku steel rolls obe mizingo ejama baati amanene agastilwa gatannakolebwa mu kintu kyonna agayingira mu Uganda agave Kenya gabeera America kubanga ne roofings ya Janet naye already importing steel rolls ezo unfinished materials ne baleka muntu wale ku roofing baleka bakola amabaati n'ebintu ebira kati gwogamba nti Uganda ina resources nga ne roofing tesobola kukosa resources ezo kugafula amabaati kugafula mitayimu bagafula steel rolls nene mukole mu finished products ani go musiruwaza ekijagadde kikutegezo kitegeere tulina abafere abagala okufera East Africa no problem ze njagadde bwa information nenge ekisinga obukulu kibadde kibatutte balina tebali set in the future yaabwe ni kibali ba plannings tebali set in the future yaabwe politically kubanga waliwo okuchuka chuka mbi bali babaze wayagala kutegera ekigambo kino kyenkugamba baba wuliriza speech ya president lero nga ayogera Robert Kyagulanyi Center mu kitebe kya National Platform akugambye abasajja bano bali mu panic ate basinga okutya kubanga bakimanyi tebali certain yensonga lwaki ba spending billions and billions of money nga tebakikolangako bukyanga babeerawo kiki basasulira era lwaki batya kubanga batte basubire nti muntu n'omwasobola obbashekani obbanyenyo to shake them kati boy already ere Rwanda kitokota sikisandikire Congo kyagane Sudan nabagambye Sudani ekiriyo ntekitegerekeka ekiri Kenya nasula utakese oli we Tanzania yali kubibye na ina kiyisiza ongera kiba buli olwa kati yensonga egenda maaso mu ggwanga nawo njagadde mutegere bulungi nnyo awo notuvuddewo abadde banja bangoberera emyaka tugenda mu gwa mukaaga kwe muri kuno mainze banzije kwa sina kyendaba nenda bagaye sola jijjayo kanjirekeyo kyali kizibu nnyo okujja okugamba ano ngo yogera ku Munyarwanda
kyali kizibu nnyo era bakakutiisa tujja kutta goyogera ku ki that is tribalism biki nembaga mu kiwetta mu kijja kusurface nga kiveeyo mujja tegera abanyarwanda bebaani who are they and they will come out now it's 2 years since batandise okuvaayo boogera n'okutiisa batiisa era tebakyerifaringako nnyo nga banyankole no they don't refer to themselves as banyankole no now these days they speak that we are Banyarwanda but they are camouflaging as banyankole namanyi bakozesa ga kinyankole kati najja bagamba ngambalaga engeri gye basomawo Banyarwanda okuyingira Uganda ate baga nti musajja alimba yogera si bituufu nembalaga n'emmotoka za UN kati US emyaka 5 kati obono mwogezi wa police wa mwogezi wa migration azena confirming information mmanze nabagamba makwata mpola azena confirming information yange gyenkoledde 5 years nga bulijjo mugiwakanya kuno wano Rwanda mubaleta nosira drone ya Jude Rwanda taina ko biwandiko nakamu aina byeri Rwanda taina balwa ne mwe budde ku bode mugamye ndijango male wichi bili wasatu mu Uganda olyokoddeyo nga taina na kimu kyalina nembate kama mafamu ga mweyo nomusinga nga ina wali mu hoteli akola nomusinga mu lodge nga akola omuntu yagenda kufaako sibachi ugenda kubalacho mujukira abantu basinga okuveyo ebweru bajja baziza imisango baba dusi ikibambulire kyeri nga muzi waki wa musango obisyatta muntu tomanyi kisaze ugenda muso wantu aberenga akolawo era kali akalondola ate omuntu banawe mutabati nadduka ojja kajja kujjutuka Sebulandi Road gwabadde amukozesa kajja kujjutuka abamu bafiira maloogi ngaago omubuuza nti wamujjawa tamanyi n'amanya tagamanyi so simanyi kino kigira kubeera faamu ze era kyekimu abantu bafiira amafaamu mugamba yagudde mu ddaamu basaze yafudde newebuzawo zantu kamusule mu ddaamu bagaye yagudde mu ddaamu yes ne baba yagudde mu ddaamu nga badde akolawo wamujjawa yaani ye mu kujja mu Uganda yajja nebiwandiika ebimukkiriza okubeera mu Uganda babazenga mugenyi wa wiki bbiri no problem wali ku boda baba wezo waliwo bakkiriza wiki bbiri myezi gumu ng'alina okuddayo negwe mubasamu none bafuuka nabo batuuze ne batukola ebintu ekyamu mu ggwanga lyaffe lino mbyogeredde ebbanga ki almost 5 years okubategeeza nti Abanyarwanda Abasomali Eritrea bajja mu Uganda batuuka mu bafuna n'obutuuze Uganda yensi yokka omugwira wasobola okujja n'afuna rights n'okusingeeza omunnansi mu Uganda kati abagwira bagula ettaka era basobola n'okutta bannansi fred batambula bw'ogenda e Kabalaga mu bitundu by'Emakinde Kisenyi weewuunya barefugee bayita barefugee bayina ssente bagwe bannansi mu business kati gayo no gyali amubuuza mukulu ebigambo bino byogedde as if you are confirming my information which I've been telling Ugandans all along almost for 5 years that Uganda is not safe for local people. And slowly by slowly, foreigners are occupying our country, more especially people from Rwanda, Somalia, Eritrea, and South Sudan. But the authorities, they are quiet because the authorities, they use these people during the election time. As we are heading toward the fourth elections, now you are coming out to tell the public that the security of the country has been penetrated by the foreigners whom you think that are in Uganda illegally. It's you and your government who allow these people to enter that country and they operate. They have national identifications of Uganda. They have our national passports. They purchase land. They enjoy life more than we, the Ugandans. Right now, they have already occupied the entire country, busy moving around, lending money to Ugandans. You think we don't know? But abasajja batuloza ntuli basiru. Badira system ne bagicompromise nga kati bannansi Abanyarwanda balina ssente okwetola eggwanga bagenda bawola ssente nga batola amataka ga Bannayuganda under the system of occupation okuba temukimanyi temwagala kyekkiriza. Kati njala kusomera eggwanga eriri organized wadde nabo balina ekizibu. Njagala ompuliriza olwalo kankusomera akantu kano. Olwali mu ggwanga lya Tanzania omukulembeze waayo ayisizza ebiragiro bino wammanga agambye bw'ati business licensing prohibition of businesses activities for non-citizens. B.
liable to a fine of not less than 10 million or imprisonment for term of not exceeding 6 months or revocation of visa and residence permit. B. In case of a Tanzanian citizen, such person assists or aids a non-citizen to carry out any business activities prohibited under the order upon the conviction shall be liable to fine of 5 million shillings or imprisonment term not exceeding 3 months. Kansoke kusomere buli obubiri obusose. Bagambye nti amateeka agafuga eggwanga lya Tanzania gakirambika lunye nti gaziiza era tegakkiriza muntu yenna atali munansi okuddukanya bizinesi zino zengendo bamenyera wammanga mu katundu akasooka. Singa bakusanga oba singa basanga omugwiro oyo ngaddukanya bizinesi ezo wakusasula milioni 10 eza Tanzania oba okusibwa emyezi 6 oba okusazaamu visa ye. Nebagamba katundu bba. Nebagamba singa basangamu nansi wa Tanzania ng'ayambako ku mugwira yenna okuddukanya bizinesi yonna, kino kimanya amateeka era kiswaza eggwanga lya Tanzania. Kino kijja kuviirako omuntu oyo okusasula engasi ya milioni 5 eza Tanzania oba okusibwa emyezi 3 oyo munansi ekibonzi kibakuwa. Tugenze maaso. Transactions. Upon coming into effect of this order, non-citizen who holds valid license in respect of any business activities specified in the schedule shall continue carrying out such activities up to such time when the license expires. Bakugambye mukuddukanya wano oba mukutambuza emirimu bagambye nti mu mbeera eno yonna egenda maaso omuntu yenna atali munansi wa Tanzania ng'era ayina olukusa olumukkiriza okukola bizinesi yonna oba byonna ebifaananiza ku bizinesi nga bigwamu eyo layisinsi gye yafuna wakusigala ng'atambuza layisinsi eyo mu bbanga lye bamuweereddeko okuddukanya bizinesi eyo mpaka lweggwako. Kati tugenze wano ku bizinesi zengendo basomera mugenda kutya mulyoke mukaka sentensi zikulira bannansi baazo. Schedules made under Order 3, business activities prohibited for non-citizens. Bagambye mukawaayiro namba 3 betteeka namba 3 eriddukanya business n'ebikolebwa ebigaanibwa abatali bannansi ba Kenya, bannansi ba Tanzania okukolebwa type of activities oba ebintu ebitakkirizibwa kukolebwa bagwira oba business zitakkirizibwa kukolebwa bagwira mu ggwanga lya Tanzania ziri 10 n'ezi mpuliriza bulungi nnyo. Business esooka. The business of sale of goods on wholesale and retail basis, excluding supermarkets, specialized products outlet, and wholesale centers for local producers. A business esooka tebagikukkirizamu ggwe omugwiro giddukanya mu ggwanga lya Tanzania. Mobile money transfer tebagikkiriza muntu atali mu Tanzania giddukanya. Repair of mobile phones and electronic device tebagikkiriza muntu yena kugiddukanya. Saloon business unless the business is conducted in a hotel or for tourism purpose. Home office under the environmental cleanliness. Small scale mining, postal activities, and parcel delivery within the country. Tour guiding within the country. Establishment of operation of radio and television. Operation of museum or silo shops. Brokerage or agency in businesses and real estate. Clearing and forwarding services. Non-farm crop purchasing and operations. Ownership
or operation of gambling machines or devices except within casino premises, ownership and operation of micro and small scale industries. Kati bani abadukanya betting e Uganda bayindi nkumenyedde ekyo kachoka kyemmanyika basinga obungi. Betting e Tanzania okusanga oli musimemo gwiro dukanya betting ojja kiwulira. Bino bitandise ng'ennaku z'omwezi babitandise ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu 2025. Emirimu gyonna gye njogedde Uganda, Abaeritrea bagikola, Abasomali bagikola, Abaethiopia bagikola, Abanyarwanda bagikola, Abayindi bagikola, China bagikola, South Sudan bagikola. Kati gwe munda Uganda ogenda kukola mulimu ki? Kyembagamba mumanye amateeka ne rights zammwe mu nsi muli temwagala bitegeera. Gaga noyinza ogwa omusajja nnimba jangu inboxing anvudde ku live mbikuwe obisome ojja byetegerera bulungi nnyo gaago. Tegaliiko kusaaga. Awo tuvuddewo. Katika tusooke tuddeko wano. Mr. President, kansubire nti oli bulungi ne abakulembeze boddukanya ebintu ekibiina kya National Platform. Njera kusooka bebaza emirimu gye mukola egy'okusengejjamu abagenda okwesimbawo ku bifo byonna ebyenjawulo, naye njagala bategeeza ekintu kino mbere nga mukimanyi. Okusinziira mu sources zange ez'enjawulo, mutadde pressure n'akazito ku bibiina bya Museveni bye yatandikawo, omuli ekya ADF ekikulembera Mathias Mpuuga Nsamba, omuli ekya PPF ekikulembera Lukwago Kati, n'ebibiina ebirala bitya. 1. Nzize mbanyonyola nti baatusindikawo abantu bangi nnyo abagenda okukima kaadi n'abatagenda zifuna. Kati okusinziira ku sources zaabwe, Mpuuga ne banne saako ne PPF balinze bulinze abantu abagenda okubotaweebwa kaadi bajje bakubagedde mu bibiina byabwe. Kati bakulu bulijjo munoonye enkweze ng'eziri mu National Platform. Mubuzaayo ebbanga lya mwezi gumu n'ekitundu muzitegeere. Wabula kyesaagala muzimalireko budde. Kyesaagala muzimalireko ki? Muzimalireko budde tusigale nga tufokasinze olw'ensonga tuzze tuba preparinga ku bantu bano nga mubamanyi bulungi nnyo. Tuzze tubalaga Museveni bw'operatinga ne tubalaga nti buli kintu kati kigenda okugwawo. Don't be surprised, continue moving, kubanga wano we tugenda okulabira abantu bano, either ba MOP, either ba kansala, either ba individual. Mugenda balaba todda mukwata simu yonna ng'ogenda kana muntu gwe batawadde kaadi ng'ayomba. No. Olw'ensonga nabagamba nti mu politics tembeera mulabe wa lubeerera, wabula munnabyabufuzi nga munnabyabufuzi azannya omuzannyo ogwo okusinziira ku ye ky'abayagala ng'omuntu kyekiriwa. Munnabyabufuzi tafiira mu kituli kimu. Akyukagana alinga pesa. Bwe banaaba makaadi mujja kutegeera nti Ahande n'ekirala kyayogeddeko ensonga ezigenda mu maaso mu kibiina kya NUP. Agambye nti munnange bw'obanga oli muna nkyukakyuka ng'oli muna NUP waddala ensonga ezimu muzeerekerezenga nti mutunuulire omuntu omukulu ye pulezidenti, nti abantu abamu bano simanyaani nti ekyo kyandibadde ekikulu nnyo eky'okudisikasinga. Ate era n'abagamba nti munnange azaala ekibi akiwongerera. Ensonga ezimu mubiikengako ez'ekibiina, si buli kimu nti kyakuteeka ki mu public, nti ebimu bibeera bya famire munda ng'ekibiina, nti biyinza okudisikasingira naye ne baba nga tobiziza mu public. Era n'abagamba nti munnange abanakibiina abatuufu gye bali, abatali batuufu baagenda. Era n'essaawa ya kakati temukyabawuliza bali luddawa, nti naye abajja nga bazze nti bankyukakyuka bakyaliwo n'essaawa ya kakati. Temulowooza bo tebafeesinga challenges, mulowooza bitono nnyo bye bayitamu, naye balina omutima ogw'enkyukakyuka.